السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، oluvannyuma lw'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'okusayira ku kitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ab'ebitiibwa abalungi, Allah tumwebaza olw'omwezi gwa Ramadan gwe yatuwa, netumwebaza olw'ekyengera ky'obusiraamu, netumwebaza olw'ekyengera kya as-salafiyya, ekyokubeera nga tuli mu abo abafaayo okutambulira ku nkola y'abakulembera abalongoofu. Netumwebaza olw'ekyengera ky'obulungamu, tumusaba okutulungamya era ebyo byayagala era byasiima. Ab'ebitiibwa, twawummulamu okumala akaseera ak'omwezi gwa Ramadan konna olwa taraweehi nga tekisoboka kubeerawo darasa mu kiseera ekyo. Masjidi Alidina neddamu nekomyawo program yaffe ey'eddarasa zibeerawo mu kiseera kino. N'olwekyo tugendagenda mu maaso n'eddarasa yaffe ebeerawo mu kiseera kino. Bwe twagendera mu mwezi gwa Ramadan twali tumaliriza Ayatul Kursi, ne mbategeeza nti kye tusomyeko ku Ayatul Kursi kimala. Tugendagenda mu maaso n'essuula eyitibwa Ali Imran, olw'okuba twetaaga nnyo okutegeera ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe biteekeddwa okutegeerwa. Tugenda kweyambisa mu tafsiri y'essuula eyo ennene, mu ssuula eziraga obutuufu bw'eddiini y'obusiraamu era ezaawula, eziraga enjawulo wakati w'obusiraamu n'enzikiriza z'abantu abalala. Essuula eyo nnene tugenda kusoma tafsiri ez'enjawulo, tugenda kukozesa tafsiri ez'enjawulo. Tafsiri ya al-Imam Ibn Kathir tujja gikozesa, tafsiri ya Sheikh As-Sa'idi Taysirul Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalam Al-Mannan tugenda gikozesa, ne tafsiri endala. Mu tafsiri enkulu ennyo ze tugenda okukozesa mu kuvvuunula essuula eyo ye tafsiri ya Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, yenna yagadde kitabo kiramba kino kyagulwa. Nina ekitabo ekirala naye nanoonya omujalladi ogumu nga sigulaba, nengula ekirala kule darusu eyo. Kino ekitabo kyemulaba ndowooza kigula eriyala 5 n'ekitundu Saudi Arabia. Eno yejuzo esooka Surat Ali Imran. Sheikh bwe yali agivvuunula yagijjamu emijalladi 2, nejuzo esooka ya Ali Imran, tafsir al-Quran al-Karim, suratu Al-Imran, لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، المجلد الأول، الجزء سوك. أنه يجوز يوكبني تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، المجلد الثاني، الجزء يوكبي. Tugenda okutambula, tugenda kusinga kwesigamira nnyo ku tafsiri ya Sheikh, tugatteko ne Sheikh Saidi ne Ibn Kathiri n'abalala. Eno ye tafsiri yettera okukozesa eri mukhtasar kuvuunula mu bufunze, al-mukhtasaru fi tafsir al-Quran al-Karim, tujja kugyongerezaako.
ngabo tuzze tukola. Kakati nga tetunnaba kuyingira mu tafsiri eyo, olw'okubanga abantu bakyali mu nnaku za sittati n'abayizi abalala tebannaba kumanya nti eddarasa weeri, tugenda kutunuulira aya olwaleero ezikwata ku eziraga amazima ku bigambibwa nti Nabbi Isa alayhi salatu wassalam yakomererwa ku musalaba. Ezo tugenda okutunuulira tafsiri yazo entuufu. Ababuze bazeeyambisa okuyimirizaawo ekigambo ekigamba nti Nabbi Isa yakomererwa ku musalaba. Era omuntu aba asomye tafsiri za tarujama, za tafsiri z'abavvuunuzi, asobola okusiŋŋaana nga ezimu ku zo tezajjayo makulu mu nzijayo eyoleka ekituufu ku nsonga eyo. Olwekyo olw'okubanga olwaleero Good Friday nga tugenda mu kye bayita amazuukira, era nga tuli mu Lwokutaano, ne bayita Olwokutaano olulungi olugambibwa nti Nabbi Isa lwe yafiirako, bwe yakwatibwa n'akomererwa ku musaalaba, twagala okutumanya Qur'an yo etunuulira etya lunaku luno olw'amazuukira n'ebyo ebyogerwa nti Nabbi Isa alayhi salatu wassalam yakomererwa ku musaalaba. Tunuulira aya ezajja mu Qur'an, tugenda zitunuulira zonna ezajja nga zoogera ku nsonga eyo mu bufunze. Tuli ffenna tunaba kutunuulira aya ezo nga ye darusu ya leero, darusu eddaku tulyoke tugende mu tafsiri ya Ali Imran. Njagala okukola tanbihat oba irshadat okulungamya kuno eri abasiraamu bonna abanaatuukibwako okulungamya kuno, abali wano n'abataliwo. Ekisooka, bw'obeera wasiibye ennaku 6 eza sittati, mumpulirize, ekiseera ne kituuka eky'okusiibulukuka. Okusiibulukuka okwo weewala okubeera nga kukuyisaako esswala ya jjama. Emu ku nsobi abantu ze bakola ye muntu okusiiba okwa sunna, ate okusiiba okwa sunna ne kumulemesa okutuukiriza waajibu. Kikyamu omulimu ogwa sunna okulemesa okutuukiriza waajibu. Era osaana omanye ampuliriza ti Allah subhanahu wa ta'ala kyasinga okwagala ye waajibu. Kaba kiri mu hadithi ya Abu Huraira gye mmaze ebbanga nga mbasomera, egamba nti Allah yagamba wama taqarraba ilayya abdi bishay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Omuddu tasembera gyendi na kintu nga nkyagala nnyo okwenkanankana ne kye nnamulaalikako. Kifaanagana ng'omuntu okusula ng'asaala ekiro, essala ya subuhi n'emuyitako. Oyo aba talina kyakoze, aba ayozezza n'ayanika mu ttaka. Oba ejjama n'emuyitako ya subuhi. Olwekyo twegendereze okubanga wasiibye, okusiiba okwa sunna ne kufuuka ensonga ekulemesa okusaala essala mu jamaa. Nga n'ekigambo ekituufu mu bigambo by'abamanyi, essala ya jamaa, okusaala essala mu jamaa ku sayidi y'omusajja kiri waajibu. Omuntu bw'agireka afuna omusango. Fardu ayn, si fardu kifaya.
fardhu ain okusaala esswala omusajja okusaalira esswala mu jamaa mu muzikiti fardhu ain teeka erikwata ku buli muntu ssekinnoomu kyekigambo ekituufu mu bigambo byabamanyi ku masala ago singa weetegereza obujulizi bwabwe olwekyo kikyamu okuyitwako esswala mu jamaa ng'osiibulukuka ekigero ekimala ojje osaale esswala mu jamaa ensonga yetegerekese ensonga esooka era nga bwe kiri ekikyamu omuntu okusaala layiri n'ayitwako esswala ya subhi oba n'akola atya n'atagisaala mu jamaa oba n'agikeere kino kyo kiteekeddwa okumanyibwa omugaso omulala nabbi sallallahu alaihi wasallam waliwo hadithi nga agaana omuntu okusaala nga alina ebizito ebibiri ebimusimbye bimaana okuba nti ayagala kweyamba oba ayagala kufuuyisa amanyi balaba nti hadithi eyo eraga nti kitamwa omuntu okusaala nga awulira yandyetaaza okufuuyisa oba okweyamba naye njagala kino mukitegeere kikulu nnyo kya mugaso bateekeko ebiwujjo singa omuntu ajja ku masjidi tebigenda kwonona maloboozi n'asiŋŋaana nga layini ejjudde yeetaaga okugenda okumaliriza ekyetaago n'asiŋŋaana layini ekoze etya nga waanaamalira ekyetaago jama ejja kuba ewedde akola atya omuntu oyo bw'abanga tali mu mbeera mbi nnyo mbeera etandika butandisi yokuba nti yandyetaaza okugenda emanju nga ne bw'aba agenzeyo nga ejjama ewedde tewaliwo buzibu era embeera gy'alimu tesobola kubeera nga emuteeka ku bunkenke bw'abeera asala n'abeera nga esswala tagisaala nga bw'ateekeddwa gisaala ntegereka muntu oyo asooka ajje asaale essala mu jamaa afune omukisa ogw'okusiŋŋaana ejjama munfuna oluvannyuma agenda amalirize ekyetaago so ali obubi agumiikirize amalirize ekyetaago alyoke ajje asaale esswala nga mutebenkevu ntegerekese olaga amasala nekyo nakyo mugaso ogwokusatu mbadde nnyingira awo n'ensiŋŋaana omusiraamu asaalidde mu kasonda awo ekisooka tokkirizibwa kusaayira mu maaso ga imaamu emadiina waliwo ekitundu ekiri mu maaso ga imaamu bakiteekako n'ekipande ntokkirizibwa kusukka kipande kino naye abantu bajja ne basaayira mu maaso gaakyo nsonga waliwo n'ekipande ekiraga tokkirizibwa kusaayira mu maaso ga imaamu waliwo n'abayinza okusaayira mu maaso ga imaamu kyo tekikkirizibwa kubanga gwoli mu maaso ga imaamu ekyokubiri omuntu abadde asaalira awo ng'osaala wekka tokkirizibwa kusaalira mabega wa layini mu swala ey'ejjama ng'oli wekka abamanyi nga sheekh ibuni uthayimini n'abalala balaba nti okuggyako ng'osiŋŋaanye layini zonna zijjudde ate olina bw'osobola kusimba olwo obwo bwe busobozi bw'olina saala wekka oba ofunye omukisa nebaayajja saala naye bw'aba taliyo saala wekka abalala balaba nga Ibn Baz n'abalala nti bw'oba osobola okufuna osobola okusaala neimaamu saala neimaamu simba neimaamu oba olinda ejjayo omuntu webatezze muntu gumiikiriza osaale wekka essala nga essala ewedde kigambo ekiyinza okubeera okumpi n'obutuufu olw'okuba nti shariya ebintu ebiteeka mu kifo kyabyo amateeka gatunulira embeera y'abantu kyekigambo ekigamba nti watofunya jja saala wekka kubanga bwe busobozi bw'okola ki bw'olina okkirizibwa okusaala wekka
sobola okuba ekigambo kisinga okubeera okumpi n'obutuufu. Lwekyo weegendereza okubanga toyimirira wabweru awo tinno osaala bw'osimiridde wekobe mabega wa layini nga waliwo osobola okukola ki, osobola okusimba n'osaalira. Ntegerekise ensonga nayo ngimaliriza. Ensonga esembayo tugende mu darusi. Bwe tuba tusiba ennaku omukaaga eza sittati, Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, man saama ramadana, omuntu asoma omwezi gwa Ramadana, thumma atba'ahu sittan min shawwal, oluvannyuma n'ayongerezaako ennaku mukaaga mwezi gwa Shawwal, fakana kasiyami ddahar, abanga asibye omwaka mulamba, oba fakaannama saama ddahara kulla, abanga asibye omwaka omulamba. Empeera ezo tuzeetaaga abampuliriza abalungi, twetaaga emirimu. Banga omwoyo gumala nga gukyali mu mubiri. Waliwo ekigambo abamanyi kye batera okwogera ti ekikulu si bungi bwa mirimu, wabula ekikulu kwe kubanga ne bw'oba okoze mitono ogikoze nga olina ikhilaasi. Nga Sheikh Salih Fawzani bw'aga nti al-ibratu laysat bikathrati al-amal, ekikulu si bungi bwa mirimu, wa innama hiya biniyati al-amil, ekikulu yenniya yo yakola emirimu. Ne Ibn Qayyim ayogera ekigambo kifaanana bwe kityo. Ekigambo ekyo tekitegeeza nti nno omuntu tasaanidde kufaayo kuyinjiwaza mirimu. Walbaqiyatu salihatu khayrun inda rabbika thawaban wa khayrun amala, ekyokusigalawo gy'emirimu emirungi. Omukkiriza alina okufaayo okuyinjiwaza emirimu. Tuli ffenna alina okufaayo. Era omukkiriza alina okufaayo okulwana n'omwoyo gwe n'alongoosa enniya, n'abanga emirimu gy'akola kikola kulwani, kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Onfuna abalungi. Akati omuntu bw'abanga abadde munafu, ibaada nga awulire mukaluubirira, akaluubirirwa okusaala sunna zirawatibu ezigoberera essala, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasaalanga eraaka 40 olunaku. Omuntu ayagala okumusemberera n'okumugoberera alina okulwanagana n'omwoyo gwe, n'alabanga asaala eraaka 40 olunaku emisana nekyo. Laaka 40 ze ziriwa? Essala zonna zirimu eraaka 17. Sunna ezigoberera essala rawatib ziri eraaka 12. Subhi qabliya alfajiri eraaka 2, dhuhuri erina eraaka 6, erina 4 before, tonnaba kusaala dhuhuri osaala 2, tozigatta neba n'ebbiri oluvannyuma lwayo, zeraaka 6. Olwo tulina 8. Magaribi erina eraaka 2 oluvannyuma lwayo, ezo 10. Isha erina eraaka 2, ezo eraaka 10 nammeka bayita rawatib, sunna ezigoberera essala Nabbi sallallahu alaihi wasallam z'ataaleka. Katulina 29 wetwogerera n'ogattako ne 11 eza witiri oba eza layiri, zeraaka 10. Nabbi ze yasaalanga bwe zaamuyitangako ez'ekiro yaziriwanga emisana ng'azisaala mu nsaala ey'okubanga zenkanankana, asaala 12. Babanga zabadde 11 asaala 12, eringa azisadde emisana nga zamuyiseeko ekyo. Munfuna kyekyetaagisa okusiba ennaku 6, okusiba ennaku enjeru, okusiba olubalaza n'olwokuna. Ekyetaagisa kwe kulemera ku mwoyo, bwe butakkiriza bugayaavu bwaki? Bwa mutima. Omulimu gutandike, bw'omala ogutandika ojja kulabanga omwoyo gugonze, ojja gumanyira mpola. So togandize sirina nniya, gwetandika enniya ejja kujja, ejja kutereera. Munfunye point eyo mugimanye, nkulu nnyo. Njagala nsembyeyo kino. Ennaku zino 6 zirina obulungi Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yatulaga, bwe yakomeka ku nnaku 6. Laga man saama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana kasiyami ddahar. Yasoma mwezi gwa Ramadhani n'ayongerezaako ennaku 6 abanga asibye omwaka mulamba. Kitegeeza ti ennaku zino 6
ziteekeddwa okuba nga nzijuvu okufuna empeera eyo nabbi gyagambye kyobanga asiba omwaka omulamba. Kitegeeza ki? Tayagala okufuna empeera ezo mu bujjuvu bwazo, alina okuleeta enniya obudde tebunnaba kukyama. Abantu mu nsonga z'okukomererwa kwa Nabbi Isa n'okugamba nti yattibwa balimu emiteeko giringa 5 oba 4. Teeko ogusooka, abasiraamu abakkiriza abagoberera Qur'ani ne Sunna, okusinziira Qur'ani ekitiibwa, tukkiriza ffe abasiraamu Nabbi Isa alayhi salatu wassalaam teyattirwa ku musaalaba, teyakomererwa ku musaalaba era teyafa. Teyattibwa era teyakomererwa ku musaalaba. Enzikiriza yaffe okusinziira Qur'an ekitiibwa nga bwe tugenda okulaba aya. Nteeko gwokubiri, abakristaayo mu bibiina byabwe byonna, abakatholik, abangirikani, abaorthodox, abasebeniside, abalokole, bonna balina enzikiriza egamba ti Nabbi Isa alayhi salatu wassalaam yakomererwa ku musaalaba olw'ebibi by'abantu. Yajja nga azze okuggyawo ekibi ekisikire nga kyali kyetaagisa akomererwe ku musaalaba, omusaayi gwe gunaaze ku bantu ekibi ky'Adamu. Eyo enzikiriza y'abakristaayo bonna nga yatandikibwawo oluvannyuma lwa Nabbi Isa okugenda mu ggulu, era ng'omu ku baagitandikawo ye Pawulo n'abalala ne bagifuula enzikiriza ezimberwako obukristaayo. Omuteeko gwakubiri. Muteeko gwokusatu, Abayudaaya abeewaana nti batta Nabbi Isa, kubanga Abayudaaya bagenda eri abakulembeze abaali bakulembera mu kiseera ekyo, Abaroma, ne baloopa Nabbi Isa bamwogerako ebigambo ebyokumutemerera mu maaso g'abakulembeze, byali biraga nti atumeregana n'abakulembeze. Kulembeze ne bateekateeka olukwe olw'okujja okumutta n'okumukomerera ku musaalaba. Abayudaaya, omuteeko gwokusatu, abalaba nti ekyo baakikola, ntegereka beewaana nti baakikola, batta Nabbi Isa. Ntegereka munfuna. Muteeko ogwokuna, abaaliwo nga kikolebwa naye ne babuusabuusa, yattiddwa oba si yattiddwa, gwe bakutte oba si gwe bakutte. Abo weebali ne mu Banasaara baalimu. Muteeko gwokutaano, aba Ahmadiyya ababuze abagamba nti Nabbi Isa yattibwa, akomererwa ku musaalaba. Teyakomererwa ku musaalaba naye yafa, era n'entaana ye yasiŋŋaanibwa Kashmir mu ggwanga lya India, entaana ye gyeri yafa. Kino nakyo kibiina. Ntegerekese munfunye? Naam. Kakati Qur'ani egamba bweti, Suratu An-Nisa yetugenda okutandika nayo, aya tutandika n'ekikumi-mu-15. Agamba Allah subhanahu wa ta'ala, fabima naqdihim mithaqahum, twabagoba mu kusaasira kwaffe, bisababi naqdihim al-ahdi al-muakkad alayhim, olw'okumenya kwabwe endagaano ze twakola nabo enkakafu, wa kufrihim bi ayati llah, n'okuwakanya kwabwe amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, wa qatlihim al-anbiya, n'okutta kwabwe bannabbi, bighairi haqqin, obutali butuufu, wa qawlihim, n'olw'ekigambo kyabwe
qulubuna ghulf, emitima gyaffe giriko ekibikka, byotugamba tetubitegeera. Bal tabaa Allahu alaiha bikufrihim, si bwe kiri nti tebabitegeera, naye Allah yazibikira ku mitima gyabwe olw'obukafiiri bwabwe. Fala yu'minuuna illa qalila, tebakkiriza Allah wabula bamukkiriza kitono ddala. Aya eno yali eyogera ku Bayudaaya nga Allah atulaga nti yabagoba mu kusaasira kwe olw'ebikolobero ebyo. Ekisooka, olw'okumenya kwabwe endagaano ze yakola nabo. Ekyokubiri, okuwakanya kwabwe amateeka ge yabassaako. Ekyokusatu, okutta bannabbi obutali butuufu. Ekyokuna, 155. Ekyokuna, Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah bwe yamutuma bagamba nti emitima gyaffe gibikkiddwa, tegisobola kulira byogamba. Munfunye? Eyo gye ntandikidde. Kitegeeza aboogerwako wano baki? Bayudaaya. Abayudaaya baali bagamba batya? Abaali bagamba nti bakkiriza Nabbi Musa alayhi salatu wassalam, abo Omubaka sallallahu alaihi wasallam be yasiŋŋaanawo n'abaabasooka abaava ku ddiini ya Musa ne bakola ebyabwe. Munfunye? Aya ey'ekikumi wa bikufrihim 156, wa qawlihim ala Maryama buhtanan azima, twabagoba mu kusaasira kwabwe. Wa taradnahum min arrahmati bisababi kufrihim, twabagoba mu kusaasira kwaffe olw'obukafiiri bwabwe. Era olw'obukafiiri bwabwe, ekigambo kye baayogera ku Maryamu buhtanan azima kwali kutemerera kunene. Kyekiriwa wa bisababi ramyihim Maryama bizina zuran wa buhtana, bakasuukirira Maryamu ekigambo ekyokugamba nti yayenda, nakyo kyabagobya mu kusaasira kwa Allah. Naam. Era Allah alaganda ekigambo ekyo kyali kinene. Eyo aya ya 156. 157. Wa qawlihim, muwulire ebigambo bino, n'ekigambo kyabwe, ne ku lw'ekigambo kyabwe, inna qatalna almasiha Isa bina Maryama rasulallah, mazima ffe twatta Isa mutabani wa Maryam omubaka wa Allah. Wa taradnahum wa la'annahum, era twabagoba mu kusaasira kwaffe, biqawlihim, olw'ekigambo kyabwe, muftakhirina, nga beeyagala, kadhiban, mu bulimba, inna qatalna almasiha Isa bina Maryama rasulallah, twatta Isa mutabani wa Maryam omubaka wa Allah. Ekigambo ekyo kyabagobya mu kusaasira kwa Allah subhanahu. Kitegeeza nti aya eno yajja ng'ezze kulaga bimu ku bikolobero ebyakolebwa Abayudaaya, neeraga nti ne mu bikolobero byabwe mulimu okwewaana kwabwe nti batta Isa mutabani wa Maryam omubaka wa Allah. Wano weetegereza ekigambo Allah kyagamba nti rasulallah, wa qawlihim inna qatalna almasiha Isa bina Maryama rasulallah, n'ekigambo kyabwe nti twatta Isa mutabani wa Maryam omubaka wa Allah. Ekigambo ekyo Allah okukireeta nti omubaka wa Allah kirina emigaso ebiri, by'okuyiga bibiri. Ompuliriza, okuyiga ekisooka, kyewuunyisa okubeera nga beewaana okuba nga batta omubaka wa Allah, ne bagamba nti batta omubaka wa Allah. Kyewuunyisa ekyo kimu. Ekyokubiri, kiri ku saidi yaabwe, kyekyo baakyogera mu mbeera yakwewa muftakhirin, twatta Isa mutabani wa Maryam bw'omubaka wa Allah.
kyava Allah amenyawo ekyo kye bagamba akatundu akaddako. N'agamba bw'ati, agamba nti weetegereze butya bwe yakola state aya eno bwe yajja ng'emenyerawo ddala buli kyonna ekyandyekwasiddwa. Wama qataluuhu, tebaamutta, okutta okwa bulijjo nga bwe bagamba. Wama salabuuhu, era tebaamukomerera nga bwe bagamba. Byonna tebyaliwo. Walakin shubbiha lahum, naye yabafaananyirizibwamu omuntu omulala. Wa inna alladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin minhu, abasinga okubeera obuzibu mu kuvunula abavunula Qur'an. Ma lahum bihi min ilm illa ittibaa dhann wama qataluhu yaqina. Aya 557. Jiwulirize, agamba Allah subhanahu wa ta'ala, wama qataluhu kama da'u wama salabuhu, tebaamutta bwe bagamba era tebaamukomerera ku musalaba. Tuli ffenna, walakin qatalu rajulan alqa Allahu shaba Isa alayhi wa salabuhu, naye batta omusajja Allah bwe yateeka ekifaananyi kya Isa, bwe yayambaza ekifaananyi kya Isa, wa salabuhu, ne bakola batya? Bamukomerera. Fadhannu anna almaqtula huwa Isa, ne balowooza nti attiddwa ya Isa, balowooza nti gwe basse ya Isa. walladhina dda'u qatilahu min alyahud, abagamba nti baamutta mu Bayahudi, mu Bayudaaya. Walladhina aslamuhu ilayhim min annasara, n'abaamuwaayo mu Banasaara, oba n'abo ababakkiririzaamu nti kye bagamba kituufu. Naam, tuli ffenna. Kilahuma fi hayratin min amrihi wa shakkin, bonna bye boogerako tebabitegeera. Wa inna alladhina ikhtalafu fihi, otyo wa inna alladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu, bonna bali mu kubusabusa. Fi hayratin, bonna tebabitegeera. Abagamba nti twamutta n'abo abaamuwaayo, bonna tebalina bukakafu ku ekyo kye bagamba nti yette. Ntegeresa Sheikh kya Allah kyagamba. Kyava Allah ayongerako n'agamba nti wama qataluhu yaqinan. Tumaliriza aya, fa innama yattabi'una adh-dhann falaysa lahum bihi ilmun, tebalina kumanya ku ekyo. Lwaki tebalina kumanya ku ekyo? Wano waliwo ekibuuzo. Bwe baali bamunoonya, abaali bamwagala okumutta baali tebamumanyi, balina kubalagirira bulagirizi nti gw'ensonga mu yoyo. Mu kiseera ekyo yatuula n'abayigirizwa be mu kifo ekyenjawulo mu nnyumba emu, ng'abagamba nti mujje tusabe Allah atuwonye kino kye baagala okukola abalabe. Ekyo kyenjogerako ekyokusaba kwabwe ne mu Bayibuli mwekiri. N'asaba nga ayi Katonda wange, bwe kiba kisoboka ekikompe kino kinveeko, singa nze bwe njagala naye nga ggwe bw'oyagala. Awo waliwo ekibuuzo. Bw'aba yajja nga azze kufiirira bibi by'abantu era ng'ekyo yali akyagala kibeerewo, teyandisabye kibeere nga kimuggyibwako. Ayinza atya okusaba kimuggyibweko ng'ate mission tesobola kubeera ng'etuukirizibwa okuggyako nga attiddwa, ate n'asaba? Kisoboka kitya okubeera bwe kityo? Kati abaali mu nnyumba naye, abayigiriza be radiyallahu anhum, bahawariyin,
bamanya ekituufu ekyaliwo, abajja okukwata bakwata tebeekakasa, n'ababalagirira nabo bafunamu obwa ttoma, oba yooyo oba si yooyo. Saate era temwerabira ti omuntu asobola okufaanana ekintu ekirala, basobola nti gundi afaanana gundi, naye okufaanaganako n'omuntu omulala kitegeeza nti mufaanagana mu buli kimu. Kitegereka sobola omuntu okubeera nga amaaso gafaanagana nga mwenna muli beeru naye nga waliwo ebitafaanagana. Onfuna kati atakumanyi nnyo bamuga ti yooyo ayinza okukola ensobi bw'abazza okukwata singa n'abantu babiri obona balina ekifaananyi kyeki. Munfuna abaali munda baali bayigirizwa. Nabbi Isa yasituka mu bayigirizwa, waliwo wano ebigambo bibiri abamanyi be baleeta nga Ibn Kathir mu tafsiri ye eyogera yaleeta ebigambo bingi bakuba na tafsiri naye basomeddwa n'ebyo banjirina era ebigambo nabisoma. Nabbi Isa yasituka mu bayigirizwa nga Allah amaze okumugamba nti agenda kumuwonya, nga Allah baga nti wa makkara Allah. Ezo aya zitegeeza ki? Ne basala enkwe ne Allah n'akola enteekateeka eremesa enkwe zaabwe okugenda mu maaso. Wallahu khairul makirin. Na enteekateeka ye n'ebeera nzibu nnyo nga tebasobola na kumanya ti sigo bakutte, so nga sigo bakutte. Nabbi Isa asituka mu bayigirizwa be nga tebannaba kujja abaali bamunoonya, n'abagamba nti ani akkiriza Allah okubanga amwambaza ekifaananyi kyange abeere nange mu jjana. Yenjogera esooka, ekifaananyi kino kyayambazibwa kitya omuntu omulala, kyekibuuzo. Yogera esooka egamba nti yasituka n'agamba abatafsiri gye baleeta nti ani ayambazibwa ekifaananyi kyange abeere nange mu jjana. Tuli ffenna kubuka omu n'asituka omuto era asingamu obuto naga ti nze ya Rasulallah, naddamu naga nti ani akkiriza okubanga Allah amwambaza ekifaananyi kyange abeere nange mu jjana. Naye tabayo awanika, obuka n'awanika. Bannanga abantu abamanyi ejjana obuzito bwayo n'obunene bwayo banjawo, abakkiriza okusisinkana Allah. Abakkiriza ndi bagenda okusisinkana Allah banjawulo. N'abuuza ogwokusatu, obuka n'awanika n'agamba nti gwe ogenda okwambazibwa ekifaananyi kyange. Eyo njogeremu. Era kigambibwa nti oluvannyuma Allah n'amutwala ng'amuyisa mu kasolya k'ennyumba nga balaba abayigiriza, n'amutwalamu ng'amutwala omubiri n'omwoyo. Kigambo ekirala mu bigambo by'abatafsiri kigamba nti eyali alagirira gwe bagamba nti Yuda yabula, yayambazibwa ekifaananyi kya Nabbi Isa nattibwa mu kifo kye. Owokubiri ye yali alagirira abanoonya, kyekigambo ekyokubiri. Wabula kye twagala wano okufuna kyekigambo kya Allah gati walakin shubbiha lahum, naye yabafaananyizibwamu omuntu omulala. Era bonna kye boogerako ekyokugamba nti baamutta tebakitegeera, tebakirinaako kumanya, tebakitegeera mbeera mirundi ebiri, tebamanya kyagenda mu maaso mu nnyumba nga bali munda, kubanga oli yali nabbi. Ekyokubiri, ekyokumeka? Ekyokubiri,
okuba nti Allah yayambaza omuntu oli ekifaananyi ekirala abaamukwata baali tebalina bukakafu busembayo tigwe bakutteyo oyo. Ekyokusatu mu Bayibuli yennyini mulimu ebigambo ebiraga nti Maliyamu yagamba ono si ye mwana wange, abamaze okumukomerera ono si ye mwana wange. Munfuna kyava Allah akomekeza gati wama qataluhu yaqina, kigambo kyetegereza. Bafunuzi bagamba bati, baali bafuna ekigambo ekyo, bagamba nti wa innama yattabi'una adh-dhann, bagoberera ndowooza zaabwe, balowooza bulowooza nti bwekitebe kyali. Twamulowooza nga yafumitibwa, twamulowooza nga yakomererwa, twamulowooza nga yali bwati, balowooza bulowooza. Wa inna adh-dhanna la yughni min al-haqqi shay'an wama qatalu Isa, tebatta Isa, kigambo yaqina, mutayaqinin, nga bakakasa nti gwe bakutteyo. Wama salabuhu qat'an, yaqina bimaana qat'an, sobola okujjamu mutayaqinin bimaana qat'an, kiriyo tebamutta. Wama qataluhu yaqina, eyo aya kyetegereza. Ntegerekese ekyo aya ezzenga erina ebitundu bisatu. Ekitundu ekisooka ezza okulaga nti Allah yakolimira Abayudaaya olw'okweteekako ekikolobero ekyokugamba nti batta Nabbi Isa. Ekitundu ekisooka. Ekitundu ekyokubiri, aya ezza okulaga ekituufu ku nsonga eyo nti Nabbi Isa teyattibwa nga bwe bagamba nti bamutta. Ekitundu ekyokusatu, aya ezza okulaga nti bonna abagamba bwe batyo kyeboogera tebakirinaako obukakafu busembayo, wabula ekituufu ku ekyo kyeboogera ekyokubanga Nabbi Isa teyattibwa. Eyo aya mu Qur'ani sariha, emyaka 1400 okusoba mweri mu Qur'ani. Okubeera kwa aya mu Qur'ani kitegeeza ki? Kitegeeza okumenyawo obukristaayo bwonna. Lwaki? Anti guno gwe gumu ku misingi eminene egizimbirwako obukristaayo, okugamba nti yatufiiririra, jangu omusaayi gwa Yesu gukunaaze, omusaayi gwa Yesu gwatunaaza, gwatujjako ebibi. Ebyo aya byonna ebimenyawo eno. Emala ogamba nti yakomererwa, kitegeeza bina tebiri. Ebyo byavaawa, byatandikibwawo abo abaakyusa eddiini ya Nabbi Isa, bakiteekamu bye baagala. Tegerekese aya eddako ey'okumeka eddako 158, bal rafa'ahu Allahu ilayhi, ni Allah yamusitula n'amutwala gyali. Waliwo abavunula nga baga nti yamusitula gyali. Waliwo enjawulo wakati oga nti yamusitula n'amutwala gyali, yamusitula gyali, birina njawulo ki? Bal rafa'ahu Allahu ilayhi, buli oga nti yamusitula gyali, oba oyonoonya amakulu ga Qur'an, oba oyagala kutugamba nti yamuteeka mu ddaala erya waggulu, yali yamusitulanga wa waggulu. Amakulu Allah siga ayagala oluvannyuma lw'okutunyumiriza nti teyakomererwa ku musaalaba, ayagala kutuga nti yamusitula n'omubiri gwe n'omwoyo gwe n'amutwala mu ggulu gyali. Allah kyagala okututegeeza. Bal rafa'ahu Allahu ilayhi, wetegereza aya, Allah yamusitula n'amutwala gyali. Wa kana Allahu azizan hakima, wetegereze n'amanya Allah w'amaanyi, talina kimulema. Hakiman, ateeka buli kintu mu kifo kyakyo ekiteekeddwa okugenda. Amanya ge yasembyayo, wa tafsiri yagamba bw'ati, yagamba nti bal najjahu Allahu min makrihim, Allah yamuwonya enkwe zaabwe. Wa rafa'ahu Allah bijismihi wa ruhihi ilayhi, n'amusitula n'omubiri gwe n'omwoyo gwe n'amutwala gyali. Kino kitegeeza nti singa tugamba yamusitula yamutwala yatwala omwoyo gwe, tuba tutegeeza ki? Tuba tutegeeza nti yafa. Okufa kyeki? Mufaraqatu ruhi lil jasad,
okufa kitegeeza omwoyo okwawukana n'omuki n'omubiri. Kati agamba nti bwaga nti yamusula n'amutwala gyali biruhihi wa jasadihi, n'omubiri gwe naki n'omwoyo gwe, bimaana yamutwala mulamu. nga bwe tugamba ekino mukiwuliriza kansooke mmalayo kino kyava agamba wa tafsiri wa kana Allahu aziza fi mulkihi, Allah wamaanyi mbufuzi bwe, lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard, yenna nnyini biri mu ggulu n'ebiri mu nsi, akola kyaba yagadde ku byo. Kyava agamba wa tafsiri wa tadbirihi fi mulkihi la yughalibuhu ahadun, teri asobola kubeera nga amuwangula. Hakiman fi tadbirihi wa qadaihi wa shar'ihi, hakiman ateeka buli kintu kifo kyakyo, enteekateeka ze hakiman, amateeka ago agateeka mu kifo kigagendamu, ntegereka hakiman. Kyewalaba nti nekino kankireete, Allah mu Qur'an suratul Isra yagamba subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla, yasukkuruma yawukana oyo yatambuza omuddu w'ekiro okuva e Makka n'amutwala al-masjid al-aqsa, masjid al-aqsa, masjid al-bayt Yerusalem, masjid bagita batya Bayt al-Maqdis, abayudaaya gye baawamba. Eryabaga Nabbi sallallahu alaihi wasallama okutunyumiriza nti yagenda Masjid al-Aqsa, yava e Makka n'agenda Jerusalem, oba Masjid al-Aqsa oba Bayt al-Maqdis, nti yagendayo mu kiro kimu nadda, tiyagenda mu ggulu nadda, okuva e Makka paka e Palestine tekisoboka muntu kutambulirawo kiro kimu n'akomawo mu kiseera kyabwe atambulira ku nsolo. Kisoboka olwaleero mu nnyonyi, tekisoboka olwaleero, tekisoboka mu kyali, tekisoboka mu kiseera kyabwe. Yava e Makka ekiro, bismillah, nga Allah tannaba kumulalikako swala, kitegeeza gwali mwaka gwa 10 gwenyini gwalalikibwamu eswala oba gwali gwa 9, n'amutwala e Masjid al-Aqsa n'amuggyaawo ng'amaze okusinkana bannabbi bonna mu myoyo gyabwe, teyabasinkana mu mibiri, yabasinkana mu myoyo. Abaali baafa kuleka omulamu nga Isa we yamusinkana mu mubiri, n'abasaaza amala Allah n'amutwala mu ggulu. Kati eryabagamba nti yaloota buloosi, kuloota kitegeeza okutambula kw'omwoyo, ne guva e Kampala n'ogenda e Masaka, n'osinkana ab'e Masaka, naye ng'oli ku buliri bwo, genda okudda engulu ng'oli Kawempe. Oyinza n'ogenda e Makka n'odda, n'okola tawaafu, osinkana Kabaka Salman, n'olyako naye ekijjulo, n'odda. Ekyo kitegeeza nti omwoyo kitonde kya kyewuunyo, oba temukirowoozangako. Omwoyo kitonde kya kyewuunyo, okubanga omuntu abeera mu buliri bwe ne gutambula ne gugenda mu bitundu byonna ng'omubiri guli wano, gumala ne gudda. Ogenda okuwa mu kabooti nga subihi etuuse ng'oli ku katandako naye nga wabadde mu State House. Kakati eryabagamba ti nabbi omwoyo gwe yaloota buloosi, naye tugamba nti yagenda mu Isra wal Mi'raj biruhihi wa jasadihi, n'omubiri gwe naki n'omwoyo. Ahli sunna, lwaki Allah tasobola kwetendereza kutambuza muddu w'ekiro okumujja Makka kumutwala Bayt al-Maqdis nga yeetendereza lwa kuloota? Tekisoboka. Kyo kya bulijjo, tekisoboka omuntu yenna omulala okuloota. Kati okwetenderezaako wano kulaga nti nabbi yatambula olugendo olwo biruhihi wa jasadihi, naki omubiri gwe n'omwoyo. Ibn Uthaymin agamba nga mmaliriza wano, era ayogera ku aya tugenda okulaba eriko kalumanywere n'Suratu Ali Imran nga tumaliriza.
yagamba nti enjawulo ya Nabi Muhammad sallam Nabi Isa mu kugenda kwawe mu ggulu. Nabi Muhammad yagenda bamalayika bamutwala alaba nga teyeebase n'ayita mu bwengulu, bamugulira ggulu erisooka eryokubiri ne bannabbi n'ababuuzaako paka muli omusanvu. Nejjana n'agirambuzi ayogera ne Allah sola nemulaalikibwako kimu ku biraga ekitiibwa kyayo ti Allah bwe yali agiraalika yamuyita butereevu agenda amusinkane agimulaalikeko, kiraga ekitiibwa kyayo. Ebirala ebisigadde yabimulaalikako ng'ali wano nibwe yali ayagala okumutegeeza essala yamuyita agenda mu lugendo olw'enjawulo n'asisinkana Allah n'ayogera naye. Yabanga waliwo ekyamagero ekinene okusinga ekyo, abatubuuza ebyamagero bya Nabi Muhammad sallam, waliwo ekisinga ekyo oba oyagala ebyamagero. N'akomawo mu kiro kino Bwarabu ne bamanya Abakuraishi abakaafu ekyo tugenda okweyambisa okumuwakanya. Onfuna Siddiq n'abagamba nti yagenze, yabagambye nti yagenze, teye atugambye yagenze ayitibwa Siddiqi Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Abashago bagamba nti si musiraamu, bo be basiraamu okumusinga. Nasalullah salamatu wal afiya. Kyonga tukimaliriza akati mbadde netekirala. Nabi Isa Sheikh agamba nti Allah yamutwala amwebasizza okusinzira kwayega nti inni mutawaffika, nze nja okukufiisa. Ategeeza okumufiisa bimaana okumwebasa, amusitule nga amwebasizza amutwale mu ggulu, oluvannyuma amuzza engulu ng'amaze okuyita mu bwengulu. Lwaki ekikola bwatyo ku ye tiyayagala akaluubirirwe bwengula nantiisa ya bwengula, naye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamutwala ng'alaba. Lwaki ekyakyogera nti eno aya ekigambo mutawafiika tekitegeeza kufa nti yafa, wabula kitegeeza nti yamwebasa n'amukwata n'amusitula n'amutwala mu ggulu nga mulamu alina omwoyo n'omubiri, oluvannyuma n'amuzza engulu, oluvannyuma lw'okwebaka n'addayo mu bulamu bwe nga bwe yakola n'abeera nga bw'abeera bulijjo. Monfunye aya esembayo ku musuula eno ng'eyogera ku Nabi Isa. Mu aya eno tujjamu n'ekigambo ekirala, tujja kulaba ebyokuyiga nti Allah subhanahu wa ta'ala ali waggulu, kubanga yamusitula n'amutwala gy'ali. Yamutwala wa? Yamutwala waggulu, kitegeeza ali waggulu. Abatubuuza gy'ali julizi mu Qur'ani bungi n'obumu obwo. Abaga nti ali mu buli kifo kyonna, tetugamba nti ali ku ddyo, tetugamba nti ali ku kkono, tetugamba nti ali bw'ati. Tusinza kitaliiwo. Kyava ayongerako n'agamba, Allah agamba bw'ati subhanahu wa ta'ala mu aya eddako, agamba nti wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawti 15:6 wa yawma alqiyamati yakunu alayhim shahida. Eteriyo n'omu yenna bannannyini kitabo okujjako agenda kukkiriza Nabi Isa nga Nabi Isa tannaba kufa. Amakulu agasooka dhamiri nti teyali Katonda, yali mbaka. Abatakkiriza obubaka bw'Abayahudi bw'anadda bajja kukakasa nti yali mbaka wa Allah. Abamukkiriza mu nzikiriza etali ntuufu baga nti Katonda, bajja kukkiriza nti si Katonda era si mwana wa Katonda. Bw'anaaba akomyewo bw'anaasangawo. Wakadhalika dhamiri ereeta n'amakulu amalala, bajja kumukkirizawo bennyini nga tebannaba kufa. Malayika bwe zinaba zizza okubajjamu emyoyo, bajja kukakasa nti baali bakkiriza kyali kikyamu ekyokugamba nti Katonda oba mwana wa Katonda oba ekyobutakkiriza obubaka bwe kyali kikyamu, nga bo bennyini bagenda okufa. Munfunye kyaba Allah agamba bw'ati, wa yawma alqiyamati yakunu alayhim shahida, ne ku lunaku lw'enkomerero agenda kubawaako obujulizi Nabi Isa alayhi salatu wassalam. Ba ahlul kitab, Abayudaaya n'Abakristaayo. Abayudaaya be baliwo olwaleero, njagala kubuuza kibuuzo ngende tafsiri olwarabu tugende ku aya eziddako tumalirize. Abayudaaya be baliwo olwaleero aboogerwako,
bali ludda wabasiŋŋaani bwawa yakumanya nti mutegeera mugoberera byenjogera bwe boogera ku bayudaaya bategeeza bakatuliki baprotestanti ba7th day balokole bategeeza baani njagala mukono ba7th day kitegeeza nti sijja kwogera kyembadde ngenda kwogera kankireke bwe boogera ku bayudaaya bategeeza baani Allah subhanahu wa ta'ala bagera ku ahlul kitab ategeeza al-yahud wan nasara abayudaaya n'abaki n'abakristaayo abayudaaya bategeeza bagamba nti bakkiririza mu nabbi Musa abagoberezi ba nabbi Musa tegereka abagamba nti bagoberezi baani be bayudaaya basiŋŋaanibwawa bali mu nsi ya Isirayiri olwaleero be Bayisirayiri ba Netanyahu obe bayudaaya aboogerwako kankugire ekyo lyondozooko otegeere ekigambo ekisemba bayita al-yahud ba Jews ba ahlul kitabi mulimu al-yahud bagamba an-nasara baba bategeeza ki mu Quran Sheikh Ummu yaravuna yagamba nti bannannyini biwandiiko owa tafsiri ey'Oluganda ayina kyeyesamba kyayagala okwewala Allah amusaasire naam an-nasara kitegeeza bakyabo bannasara Christian abaki ba Christian abaki abakristaayo abagamba nti bagoberera Nabi Isa abakola batya abagamba nti bagoberera Nabi Isa Yesu Kristo bebaliwa abennamirembe abo ba Christian bakristaayo aberubaga aborthodoxy aba7th day abalokole bamungu mwema abo bonna bebayita bannasara nasara efaanana etya al-muharrafa abanasara abali ku bunasara obwakyusibwa obwaggyibwa ku mulamwa ku musingi ogwo Nabbi Isa gwe yaliko munfunye beebo banasara bafaanana batya abaava ku musingi Nabbi Isa gwe yakola ki gwe yaliko n'abayigirizwa be ne bayaba nasara n'abayahudi banasara baali ku musingi gwa Nabbi Musa gwa Nabbi Isa gwe yaliko abayigirizwa be n'ababagoberera abataava ku musingi gwa Nabbi Isa ntegereka abo nabo banasara ne bayaba abayahudi ba Jews abali ku ddiini ya Musa nga bwe yali era abamugoberera baali abasiraamu al-yahudu kanu muslimina fi zamani Musa baali basira mu kiseera kya Musa abaaliwo wan-nasara kanu muslimina fi zamani Isa baali basira mu kiseera kya Isa Allah yagamba mu Qur'ani bw'ati ng'aboogerako abo bonna inna alladhina amanu abakkiriza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladhina hadu n'abayudaaya abakkiriza Musa wan-nasara n'abakristaayo abanasara abakkiriza Isa nga waali ne bamugoberera was-sabiin n'abagoberera bannabbi nga tebalina bitabo man amana billah wal yawmil akhir yenna yakkiriza Allah mu bono olunaku lw'enkomerero wa amila salihan n'akola emirimu emirungi fala khawfun alayhim wala hum yahzanun abo tebalina kutya newankubadde okunakubazibwa eri ayinza okwesembesa aya eyo nalowooza netegeeza bano eyogera ku bamutakaddimuun abakulembera ne bakkiriza Musa ne bamugoberera mu butuufu n'abakkiriza Isa bamugoberera mu butuufu era abaali ku busiraamu eyo aya kyetegeeza munfunye wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi kaina omu batagenda kumukkiriza Nabbi Isa nga tannafa bimaana Nabbi Isa nga amaze okudda kitegeeza Nabbi Isa tannafa yo aya eraga ekyo era wakadhalika kaina omu babeera atuukiddwako ekiseera ky'okufa okujjako nga akkiriza nti kyabadde ategeera abadde akitegeera mu bukyamu
kyola ne bavunuzi bagamba bwe bati nga bavunula aya bagamba bwe bati bagamba nti naam wama min ahadi min ahli alkitabi illa sayu'minu biisa baada nuzulihi akhir az-zaman tayina omuntu nani kitabo okujja kajja kukkiriza Isa nga amaze okukka ku nsi mu kiseera kisembayo komere natera okutuuka kubanga ekamu kubonera bwenkomerera obuki obunene otyo otafsiri agamba bwati wa qabla mautihi naye kennyini nga tannaba kufa asemberedde okufa malaika agenda okumugyamu omwoyo agenda kukkiriza nabbi Isa tiyali Katonda bwaba muyahudi agenda kukkiriza nti yali mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala wa qabla mautihi naam wa yawma alqiyamati yakunu Isa shahidan ala a'malihim akuna kama Isa agenda kubeera mujulizi ku mirimu gyabwe ma yuwafiqu ash-shar'a minha wa ma yukhalif ebyali ebitufu n'ebikyamu agenda kubiwaako obujulizi kuno kulenko tuli fenna monfunye eyo aya ngimaliriza obudde nno mwana wattu buntwala kirinnya mutika kakati aya esinga okubeera enzibu mu nsonga ya nabbi Isa eri mu suratu Al-Imran njagala njogereko katono nnyo tumaliriza esinga okubeera enzibu ennyo eyesembesebwa abakristaayo nga bagamba nti Qur'ani yagamba nabbi Isa akomerera ku musaalaba mugiwulirize eri wano eno tetomeregana n'eri zonna ziwa amakulu gegamba naye obutamanya bwe buleetera abalala okulowooza nti zitomeregana bano abawandiika ebitabo abalokole nti katonda w'abasiraamu mulala ne katonda w'abalokole mulala balowooza nti Qur'ani bagitegeera basoma Qur'ani ekifuula nnenge so nga tebagitegeera min ahmaqi nnaas abantu abasinga okubeera ababuyabuya baina ghabawa aghbiya kulowooza nti osobola okutegeera Qur'ani beera ghabawa kulowooza nti osobola okutegeera Qur'ani nga n'olwabu tolumanyi esinga nkwata ekiwandiiko nenkisoma wano nga simanyi Luzungu nenzija nsoma ebiwandiiko ebiwandiikiddwa mu Luzungu oba nenzija nsoma olulimi lw'abasawo mala okusoma ebigambo ebiwandiikiddwa abasawo neŋŋamba nti nze nteekeddwa okubinyonyola abasawo abanga abasawo nti ebigambo bino ebyawandiikiddwa mu lulimi olw'ekisawo nti nze mbasinga okubimanya abaliwo banneewuunya bwensinga bannannyini lulimi lwa kisawo oba bannamateeka okutegeera ebigambo eby'ekisawo olwekyo kyabubuyabuya kyabutamanya kulowooza nti otegeera Qur'ani olw'okuba osoma Oluganda olugattegatte lw'ogattagatta n'osoma n'Oluzungu olugattegatte ene aya tosobola gyatula n'ojja n'oga nti nziza okusomesa abasiraamu Qur'ani egamba bweti nga bwe kiri ku butuuti obuli mu paaka empya n'ebitundu ebirala sallallahu salamatu wal afiya bw'osomesa bannannyini Qur'ani osobola ogitegeera tosobola gitegeera lwekyo aya emu ku aya zebeesembesa obuze bwabyo mu suratu Al-Imran kkirize ngimalirize nayo gamugenda kwogera bitono ku yo olw'obudde egamba bweti ngenda gikootinga kikulu nnyo gikootinga naam subhanallahi alazim ngenda kootinga namba ngenda gibabuulira naam osobola okusoma okuva ku ye 5:4 neya 5:5 inza okwengerako na 5:6 5:4 egamba nti wa makkara Allah oyinza okutandika na 5:2 falamma ahassa Isa minhum al-kufra nabbi Isa bwe yamala okukakasa nti abantu bano baganye okukkiriza ya 5:2 falamma alima Isa minhum al-israr ala al-kufr yamala okumanya nti tebagenda kukkiriza bagenda kusigala nga bakaafu tegereka abaki Abayudaaya
qala man ansari ila Allah, yayimirira mbayigiriza banaga nti ani mutaasa w'eddiini ya Allah. Man yansuruni fi dawati ila Allah, gamba bayigiriza be ani anantaasa mukoola abantu okujja eri Allah subhanahu wa ta'ala. Qala alhawaliyun nahnu ansarullah, abayigiriza ne bagamba fe bataasa b'eddiini ya Allah. Amanna billah, twakkiriza Allah, washhad bi anna muslimun, yurida ntuli basina. Eya 5 5 rabbana, wano basaba mukama waffe, amanna bima anzalt, twakkiriza obubaka bwassa, wattaba'na ar-rasula, netugoberera n'omubaka Isa. Wano ar-rasula alf n'ellam bagiyita lamul ahd, kitegeeza nti ayogerwako amanyiddwa, bagiyita lamul ahd. Olulimi olwa Qur'an olwa usul fiqh, lamul ahd. Era ya ta'zim, yakulaga bunene bwa mubaka ayogerwako. Wattaba'na ar-rasula, twagoberera omubaka. Wano waliwo n'okulaga nti teri bantu batumwamu babaka okujjako baali bakimanyi, tebasobola kubeera ku mazima kujjako nga bagoberedde omuki. Kugoberera omubaka ly'ekkubo ly'okuwona n'okwesiima. Wenneewunyiriza abavumirira salafiya, abavumirira abasalafu abagamba nti abange eddiini entuufu kugoberera mubaka, abange mugoberera omubaka, obusiraamu obutuufu bwagoberera mubaka, si kugoberera kwagala kwaffe. N'abaatukulembera bagoberera ababaka. Faktubna maa shahidin, tuwandiike omu n'abajulizi. Ekyo kigambo tugenda kivunula mu tafsiri yaffe nga tusoma. Kyaba Allah asoose kuleeta bigambo bya Isa n'abayigiza bye bamwanukula. Kati eya 5 kama wange obudde bunkutte naye kkiriza mmalirize be. Eya 5 yagamba bw'ati Allah subhanahu wa ta'ala, wa makkara Allah wallahu khairul makirin. Ne basala enkwa Abayudaaya ez'okumutta, ne Allah na enteekateeka eremesa enkwe zaabwe z'okumutta. Allah emulungi okusinga abenku. Watafsiri yagamba kweyo aya 5 wa makara alkafiruna min bani Israila, abakafiri baana ba Isirairi ne basala enkwe z'okutta Isa, haithu sa'u fi qatl Isa, bateekamu amaanyi ku ky'okumutta. Famakaru bihi famakara Allahu bihim, Allah nakola ki? N'aba n'enteekateeka ebalemesa. Famakara Allahu bihim fatarakahum fi dalalihim, n'abaleka mu bubuze bwabwe. Wetegerezewo ekirala, mu nkwezi za Allah, mu nteekateeka za Allah yabaleka ne mu bubuze bwabwe, ne balowooza nti bakikoze so nga tebakikoze. N'amwambaza ekifaananyi ekirala munfuna, so yali asobola omutwala nga balaba. Wa alqa shaba Isa ala rajulin akhar, kifaananyi kya Isa nakyambaza omusajja omulala. Wallahu khairul makirin liannahu la ashadda min makrihi ta'ala bi a'daihi, teri amusinga kuteekateeka ng'ateekerateekera abalabe be n'abalabe b'eddiini ye. Njagala nyimirire wano katono nnyo mukama wange na kino nkyogere. Olwaleero mulaba olutalo lwa Iran, nga Amerika alumba Iran, nga ne Iran ayolesa amaanyi. Esobola okubeera entandikwa y'okutaasooka ba ahli sunna. Mulaba olutalo oluli mu kyondo ky'Abawarabu, esobola okubeera entandikwa y'okutaasibwa kw'eddiini eyo. So okutaasibwa kwayo nga Iran yagitaasa ng'abalala balowooza, wabula okutaasibwa kwayo nga abasunni bazuukuka ne bava mu tulo ne bamanya ekyokkola oluvannyuma olw'okulaba abalabe nga babeetoolodde, ne bamanya n'okumanya nti kino kye kisobola okutuyamba naffe okubeera nga tutuuka ku kino, obwongo bugenda kuzuukuka. Era omulabe olw'okuba amanyi ekyo, ayinza okukomyawo olutalo, nga olutalo nduvuddemu. Byonna babifaanana bitya, olutalo nduvuddemu, kiba kibe ng'ekibalo kye ayagala alekewo bano asigale ng'akyabeeyambisa okunyigiriza abasunni abali wano. Kubanga okwegatta kw'abasunni bano abali wano
n'okufuna kwabwe amaanyi kwabulabe nnyo eri Isirayiri okusinga ono agirwanyisa olwaleero. Eyinza okuba atakirowooza. Tolowooza nti Isirayiri bwetya abasunni bwetya abashiya newankubadde nga balina ebikompola ebigikasukira. Wasatadhkuruna ma aqulu lakum, ekyo mulikimanya ne bwemba ndi mu ttaka ne bwe ndiba ndi mu ttaka. Bwe siribaawo abali baawo balikimanya. Nsaba Allah atulageko okutaasibwa kw'obusiraamu n'abasiraamu. Naam, ekyo Allah aleeta ebintu ng'olina endaba gy'okiraba naye nga munda eri ekirala kyayagala okutuusaka kyayagala okubeera nga kibeera naye nga abantu basobola kiraba. Ati aya eno egamba bweti nga tumaliriza. Agamba Allah subhanahu wa ta'ala yenna agambye esinga okubeera enzibu abantu gye beesemesa mu bukyamu. Idh qaala Allahu ya Isa inni mutawaffik. Jjukira owange ggwe omubaka Allah bwe yagamba ng'ayogera nabbi Isa nti inni mutawaffik ay qabiduk. Kigambo mutawaffik imaana qabiduk, nja kukukwata. Mutawaffik imaana qabiduk, nja kukukwata. Warafi'uka ilayya, kusitule nkuleete gyendi. Wa mutahhiruka min alladhina kafaru, nkutukuze kuwonya abantu abagala okufula owa wansi. Kutukuze kubikoogerwako ne mukaddewo. Wajailu alladhina ttabauka fawqa alladhina kafaru, abakugoberera ngenda kubateeka waggulu w'abakafiri. Kana akatundu muketegereze. Olaba naffe twayogerwako mu Qur'an. Sheikh Abdulrazak Matovu rahimahullahu ta'ala yalaga nti abamugoberera be basiraamu abali ku ekyo kyeyaliko, so si abaava ku ekyo kyeyakola ki. Abamugoberera abaaliwo mu kiseera kye be baagoberera omubaka bwe. Abamugoberera olwaleero be basiraamu abali abakkirizanga bakkiriza era abatambulira ku tawhid, abasinza Allah omu, so si abagamba nti Katonda era abamusinza nga basinza Katonda era abasinza ebitali Katonda, abo si bamugoberera. Aya beyogera ntegerekise wano kyenjagala ekisemberayo ddala kigambo mutawaffik kirina amakulu ga mirundi 3 gonna nga matuufu. Mukulu agasooka qabiduk, nja kukukwata, sule nkuleete gyendi. Kitegeeza nti eno aya tekoonagana n'eriwa naye eri eyagambye nti yattibwa yakomererwa ku musalaba. Bayitegeeza nti Allah alaga nti ajja kumukwata amusitule, amukola atya? Amutwale gyali. Makulu ag'okubiri mutawaffiika kitegeeza nja kwebasa nkukwate nkusitule nkuleete gyendi. Yamwebasa, yamukwata, n'amusitula, n'amutuusa gyali nga amwebasizza, n'amuzza engulu ng'amutwala omubiri n'omuki n'omwoyo. Yenzivunulayo abamanyi abalala bwekigambo mutawaffiika kiwa amakulu ag'okufa kwennyini n'amakulu ag'okwebaka. Amakulu ag'okusatu waliwo taqdimu ne ta'khiru. Nja kusitula nkuleete gyendi, siraba kinaabeera kituuse, nja kukufiisa mu kiseera ekiki. Ekyo aya tetegeeza nti nabbi Isa yafa, ntegereka, wabula eraga ekituufu ku ye. Munfunye ebyo bimaliriza. Maliriza na bino wammanga mukama wange. Nabbi Isa okugamba nti nno alina ekibi ekisikire, tulina ekibi ekisikire kyateekeddwa okubeera nga atuggyako, kigambo kikyamu era si kituufu olw'ensonga zino wammanga. Ensonga egamba nti waliwo ekibi ekisikire eky'Adamu kye tulina okubeera nga nabbi Isa yajja akituggyeko atunaaze n'omusaayi gwe, kigambo ekyo kikyamu. Tekisoboka kubeera nga abakristaayo omugamba nti Yesu Katonda, bw'amala okubeera Katonda, Katonda omulamba n'ava mu ggulu ajje mu nsi abantu bamutte alyoke asonyiwe ekibi ky'Adamu. Ekyo minal gharaib, Katonda oyo yeewuunyisa atasobola kusonyiwa kibi okuggyako ng'ayambadde omubiri gw'abantu n'ajja bamutta abantu be yatonda alyoke asonyiwe ekibi. Hadha minal gharaib, ekyewuunyisa Katonda oyo atasonyiwa okuggyako nga ye kennyini ate afudde n'ayiwa omusaayi gwe, Katonda oyo alyoke asonyiwa abantu ekibi ky'Adamu. Minal gharaib, kyewuunyisa. Ekyokubiri, tekisoboka kubeera ng'ekyo Katonda gamba ekimu ku biraga obukyamu bw'ekyo kimugamba bakigamba
kyekyo era ine esiŋŋaanibwa mu bayibuli egambibwa nti bwe baamala okumukomerera nga bwe mugamba n'abawandiika ekyo nga bwe baagamba tinatandika okukoowoola ng'ali ku musaalaba nti Katonda wange Eli Eli lama sabaktani ki ekikundesezaawo ayinza atya okulajjana nti ki ekimulesezaawo ng'ate yazze asiimye ekyo kimu ate bw'amala okubeera nga Katonda yali ayita Katonda ani ajja amuyamba amugye ku musaalaba ekyokusatu ayinza atya okulaajana ng'ate amaze okutuukiriza mission eyamuleeta ati ekimuleese ekisoboka ekyo ekyokusatu Qur'ani gye tusoma eraga nti Allah yasonyiwa Adamu ekibi ekyo ekyokulya ekibala nga Allah bw'agamba nti fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi Adamu yafuna ebigambo okuva eri Katonda we neyenenya gyali innahu huwa tawwabu rahim era ebigambo mu Qur'ani byayogerwa qala suratul A'raf rabbana zalamna anfusana kama wafa tulyazamanyiza emenjo Adamu ne Hawa boogera wa in lam taghfir lana wa tarhamna wonaawa totusonyiye n'otusaasira lanakunanna min alkhasirin tugenda kubeera mu kufaafa gamba Allah yabituwa ekyokuna tekisoboka kubeera nga abantu baliko ekibi ekisikire ng'abantu baliko ekibi ekisikire ekya Adamu nga ekibi ekyo weekiri nga bwe kigambibwa mu kigamba ate Allah n'atuma bannabbi okuva ku nabbi Nuhu paka ku yasembayo paka ku nabbi Isa we yajjira kitegeeza nti abajja before nabbi Isa tebalina mulimu kubanga baali tebasobola kujjawo kibi kisikire era kitegeeza nabo baafa n'ekibi n'abagoberezi baabwe tekisoboka okubeera ebbanga lyonna eryo abantu bawangaala n'ekibi ne bannabbi ne bawangaala n'ekibi ne bajja nga ate tebalina busobozi bujjawo kibi olwo bajja lwaki safi Allah subhanahu wa ta'ala tugamba mu Qur'ani ekitiibwa agamba Nabi Muhammad sallam wama arsalna min qablika min rasulin tetwatuma lubereberye mbaka yenna illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun yokotwamu obubaka obuga nti wali kiteekeddwa kusinzibwa okuggyako nze basinze nze obubaka obwaleeta ababaka era ababaka bwe bajja eri abantu nga Adamu amaze okuva mu ggulu nakka ku nsi buli yakkiriza ababaka agenda kuyingira ejjana buli yagoberera ababaka nga Allah baga nti qulna hbitu minha jamia Adamu amala okulya ekibala Allah yamugoba mu ggulu ne Hawa ne Ibilisi ne aga ihbitu minha jamia qulna hbitu minha jamia mukkemu ve mu ggulu fa imma yatiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun buli anaatuukibwako obulungamu bwange talina kutya newankubadde okunakubazibwa anaagoberera ababaka ekigambo ekirala ekyokutaano oba ekyomukaaga mu Qur'ani Allah tugamba ntavunaana abantu bibatakoze kubanga bubeera buli az'amaanyi Allah ayinza atya okuvunaana abantu bonna ekibi kya jjajja waabwe Adamu kye bataakola nga Allah baga mu Qur'ani ekitiibwa tilka ummatun qad khalat abo aboogerwako baayita suratul Baqara ekiddamu aya giramu emirundi ebiri laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun balina ebyabwe bavunaanwa nammwe mulina ebyammwe wala tusaluna amma kanu ya'malun la tusaluna amma kanu ya'malun temugenda kubuza bebali nga bakola ki wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura buli muntu kyakoze kyagenda okusasulwa era buli muntu agenda kulaba ku butya bwe yakola ogamba otya nti Allah agenda kuvunaana abantu byebataakola wama rabbuka bidhallamin lil'abid simuli az'amaanyi eri abaddu be inna Allaha la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun Allah tali az'amaanyi abantu kantu konna abantu bebeeri az'amaanya wala yadhlimu rabbuka ahadan mukama wo talina gwali az'amaanya buli lwogamba nti nno atuvunaana ekibi ekisikire oba otegeeza nti muli az'amaanyi ntegerekese mutugamba ekisembayo ti Katonda wamala okukolimira Adamu ne Hawa yabaga mugenda kufa ate tulaba nga oluvannyuma lwekyo kyemugamba nabbi Isa yafiira ku musaala abantu bakyafa ekyo tekimala okulaga nti kyemugamba si kituufu era mutugamba nti ye Katonda yemugamba ti abasajja ekyokulya bagenda kukijja mu ntuuyo zaabwe era tulaba nga abantu ekyokulya bakyakijja mu ntuuyo zaabwe n'omusota gutambuza lubuto nga bwe biri olwekyo enzikiriza egamba nti waliwo ekibi ekisikire Yesu kye yajja okujja ku bantu nkyamu nga bwe kiri nti enzikiriza egamba nabbi Isa Katonda
yatonda maama we Mariyamu vanyuma najja n'ayambala n'ayita mu lubuto lwa maama we gw'amaze okutonda ajja afiriira abantu byo byonna biri complicated singa obyetegereza. Olwekyo abanga abali eyo abatannaba kutegeera busiraamu nakubugoberera ekyokubanga mwazaalibwa muli bakristaayo si kyekinene wabula ekinene kwe kubeera nga munoonya amazima n'okugagoberera nga mukyali balamu emyoyo gikyali emibiri. Amazima tegeesigamidde ku kuba nti kitaawe yakuzaalira mu ddiini gundi oba ddiini gundi, wabula geesigamidde ku ekyo Katonda kyayagala era kiyassa ku babaka, so si abantu kye baagala oba kye bagoberera. Ebyo bigambo byange binyagadde okutuusa mu hadhara eno olwaleero. Mmaze okutuusa obubaka bwange ng'abasiraamu nyongera okubanyweza ku ddiini yammwe, n'abaava mu busiraamu nyongera okubakoola okudda eri obusiraamu, kubanga obusiraamu lyekkuba eri batuusa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Mu butuufu temugenda kutuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala nga musinza ebitonde nga mmwe. Temusobola kutuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala nga musinza ebitonde ebifa nga bwe mufa, nga musinza ebitonde ebirya nga bwe mulya, nga musinza ebitonde ebyebaka nga bwe mwebaka, nga musinza ebitonde ebyerabira nga bwe mwerabira. Musobola kutuuka eri Allah n'abayingiza jjana nga musinza ebitonde nga mmwe. Mugenda okutuukako eri Allah n'abayingiza jjana kulina kwesigamizibwa kusinza oyo atalina bwetaavu eri bitonde, atalina bwetaavu eri kintu kyonna, nga ye mutonzi eyatonda ebitonde. Era nenkoola n'abakristaayo okukkiriza eddiini eno n'okugigoberera kubanga ge mazima era lyekkuba erituuka eri Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa nafa'a bikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.